Kupitia Danis Ankakoli homulungi mwagara gwe asobodde okuwagate ojje kumirako nkwanirizako mu dakika eno yennyini hatenga nkubazaako gyonna gy'otussako engalo eyo gy'osinzira okubanga ate okakalabya omukyala omuzannyi wa sinema nakinku era nga ne Nigeria azannyira yoko amanyiddwa nga Ndausi bw'atyo yavudde n'agenda maaso okubanga ate abika nnyina amuzaala era ng'ono yaziikiddwa olunaku olw'eggulo ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Kojja omugezi avuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nga bw'afunye amawulire nti omukulu amanyiddwa nga Jakana Nadduli eyabuzibwawo oba eyatwalibwa gye buvuddeko awo nti mwana tu yakubibwa bubi nnyo nnyini ddala era bw'atyo nassa ogw'enkomerero mbu yafudde mu kiro ekyakeseza olunaku olwaleero ssaawa zaabadde nga 9 ez'okumakya bw'atyo bw'agamba era ng'agamba mbu yafiiridde mu safe house ebyo bigambo bya Kojja omugezi. Ye omukulu amanyiddwa nga Wizo Manezo bw'atyo naye yasimatusa okufa oluvannyuma lw'okugwa ku kabenje naye nga kigambibwa nti ono ye yatomedde owa boda oba owa pikipiki n'abeera ng'ate ayisibwa bubi ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Chosen Beke bw'atyo naye yagenze maaso okuba ng'ate akungubagira n'abakyala wa Bungereza ng'agamba nti jjajja wange ngenda kubeerawo ntya wootoli munnange najja ddi e UK nze bannange nga ndabye bannange wumula mirembe jjajja wange naye nga ba social media in-laws bo bagenze maaso okuba ng'ate bamusekerera ate nga ye kapakata bw'atyo yabadde musanyufu ng'agamba nti for the very first time omulundi ogusookedde ddala ndi mugagga okusinga queen oba n'abakyala kubanga ye talina bulamu ate nze nnina kye bayita obulamu kitegeeza ndi mugagga omusinga. Ba social media in-laws tebakomyawo bagenze maaso okuba ng'ate bakola ebintu eby'enjawulo okugezanga okukola ebisolo nga bagamba mbu bwe bityo bwe bitunula wali eri mu Queen Elizabeth mbu bigenda maaso okuba ng'ate bikungubagira n'abakyala eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Go amataba mu ggwanga lyettu Uganda gagendera ddala maaso okubanga ate gamalawo obulamu bw'abantu era nga wenjogera abantu abawera ddala bana bafiiridde mu mataba mu kiro ekyakeseza olunaku olwaleero era nga bano babadde batuuse mu disitulikiti ey'e Bulambuli. Yes, kigambibwa nti enkuba eno yatandise kiro ssaawa 5 okutuukira ddala ku makya ng'egendera ddala maaso okubanga ate yeekolako omulimu gw'okutonya era nga aba Red Cross be bavudde ne bagenda maaso okubanga ate bategeeza nti kakati abantu abawerera ddala 175 be basigadde nga tebalina mayumba oluvannyuma lw'okuba nga ate munange goononeddwa n'ebintu byabwe nga byonoonebwa amataba naye nga kinajjukira nti ebbanga libadde ttono nnyo wali eri ndowooza mu disitulikiti ey'e Kasese ng'abantu 16 bafudde amataba so nga ate n'abalala bangi balekeddwa nga tebakyalina wa kuteeka luba. Ye omukyala amanyiddwa nga Teddy Nalubowa atemera mu gy'obukulu 27 byongedde okuba nga ate bimwonoonekera oluvannyuma lw'okuba nga ate asindikiddwa mu kkomera eruzira okutuusa ennaku z'omwezi nga 26 yesa omwezi guno gwennyini bwe batyo bajja okuba nga ate bamukomyawo mu kooti naye ng'ono bamulanga okuba nga ate ajaguza okufa kw'omugenzi eri tumwine nga yeeyambisa omukutu gwe ogwa TikTok obwewaawo ye yagenze maaso okuba nga ate yeewozaako ng'agamba nti byonna bye yakola tabijjukira kubanga yali atamidde naye nga kinajjukira nti omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo bw'atyo n'agenda maaso okuba nga ate asaba ekikwatako okuba nga ate munange bamuta era n'agenda maaso okuba nga ate alabula buli kinnoomu nti munange beera bulindala kubanga drone zigenda maaso okuba nga ate zikima abantu. Oluvannyuma lw'okuteekebwa mu kkooti wali e Makindye omukulu amanyiddwa nga Sipapa ne mukyala we nabo we batyo bamaliriza nga basindikiddwa eruzira. Yes, era ng'ono bageze maaso okuba nga ate bamusomera emisango egy'enjawulo omuli okuyingirira enju z'abantu ez'enjawulo ne bagenda maaso okuba nga ate bamulanga okumenya enju okukozesa ebisi oba okutambula n'ebisi kwegamba bamuguddeko emisango egy'enjawulo era nga waakubeerayo eyo ne mukyala we. Yes, okutuusa nga ate ennaku z'omwezi zizo bakomewo mu kooti bongera okuba nga ate babitebya. Jo emikolo gy'omukulu amanyiddwa nga Honorable Zaake Francis ne mukyala amanyiddwa nga Namirembe Bridget gyatambudde bukolokolo era nga namungi w'omuntu yeye ku mikolo gino munaaga baanekedde okukamala naye nga yagenze maaso okuba nga ate akola move eyaviiriddeko abangi okwogera nga n'essaawa eno bakyayogera ye move ey'okuba nga ate munange azira ensimbi oba akasuka ensimbi ezaamuweereddwa sipiika wa Parliament omukyala amanyiddwa nga Honorable Anita
Mongo ku mukolo guno gwennyini obukadde 10 bulambirira bazimwanjulidde bulungi nnyo ne bazimusimba ebbasa bw'atyo n'agenda maaso kubanga ate agikasuka naye ga kigambibwa nti ensonga yamuviddeko kubanga ate akola kino nti yakwata obudde n'agenda maaso kubanga ate amuwa kaadi emuyita ku mikolo gye gyonna egy'okwanjula n'egy'embaga n'amuyita mu meeting ez'enjawulo naye nga mukyala takola ki talabikako mbu okusinziira ku gali mu nkubo kaakati ate akola ki amuleetera ensimbi n'amalala agali mu nkubo gagamba nti ye yaziganye nga muli agamba mbu amuwaki nguzi so bannayuganda bangi bagenze maaso kubanga ate bavumirira ekikola kino nga bagamba nti si kya buntu si kya mpisa si kya kinaye nga ye nga ye oba oli awo anaavaayo n'annyonnyola eggwanga lwaki yakoze kye yakoze wadde ng'ebyo biri bityo kinajjukira nti mu ddiiro oba mu paalamenti mubaddemu ensonga ya nyegenyege nga mwanattu bagikubidde olukiiko era nga baka ba paalamenti batudde bagenda mu maaso okubanga bakola ki bayisa ebiteeso kino nno kyajje omubaka amanyiddwa nga Honorable Paul Tamaguzi Ssemakula mu mbeera n'agamba nti mulimba nnyo mu kifo ky'okuteesa ebintu ebirimu amakulu abantu bali eri bafa njala abantu bali eri bafa mataba mugenda mu maaso okubanga ate muteesa nyegenyege what is nyegenyege Nyege si alibadde issue eteesebwako mu budde buno tulina pertinent issues eziruma eggwanga nyege mazina immoral dance kati naye bwe ndaba nga prime minister ayogera nyege ba minister boga can imagine tebatuuzangako lukiiko lw'abantu bafanjala naye batuuzizza olwa nyege mbu prime minister atuyise tutuule tuteese ku nyege anyway n'abateesa ku nyege nabo ate ye omukulu amanyiddwa nga Ssaabavolu Balamo bw'atyo ye avuddeyo ng'asiima omukulu amanyiddwa nga Diamond Platnumz ono yeeyambisizza emikutu gye egyamugatta abantu mwanattu ng'agamba nti omukulu oyo yayimbye akayimba akatendereza omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni naye nga wadde oyo amusiima esayidi eyo bannayuganda bo abasinga obungi bagenda mu maaso okubanga ate bamwekokkola Mama we tebannamuziika wenjogerera Charles ye queen kati Charles ye queen wa Bungereza that is life ogenda kufa obulamu bugenda sigala bumuvinga Museveni wetaga ebidomola bimeka ebyomusaayi gw'abannayuganda gwoyiyo okuva wajja mu buyinza otuleke odde wa kitulo umule kisajja gwe otadde abaana b'abendi mu makomera abaana bali mu buwalabu balajana oli ku ssente y'omusolo mugula nte mukuza birthday mugula amamotoka muli ku bintu ebyekisiru abaana b'abendi battibwe Saudi Arabia tubonaabonera ku byeyo Museveni ogenda kufa naye Uganda egenda sigala emuvinga egenda sigala egenda mu maaso naye famire yo n'omuzzukulu bajja kisasu kantwala omukisa guno okukatiriza posti ya president gye yakoze ggulo munna Uganda ogiraba abamu bagitegedde wali abatagitegedde kambaddiremu nga tukyalina kiwamba bantu kitta abantu okusibira abantu obwereere mu ggwanga lya Uganda kuuma essimu yo nga teweddeeko eya time President yagambye baake enamba y'omuntu gy'okwata mu mutwego nganze oba wakankwata nsomerawo ya Christine baako omuntu g'omanyi nti wuuno yayinza okutaasa togulira buli muntu ewakaawo tambulako ne banno tegezaako banno gy'olaga nga wetulwana okwejjako nakyemalira yeyo posti gye yakoze kye yabadde etegeeza mube begendereza naye muzeeyi gamba tufuga bwoti bannayuganda tusiruwa sooti oli wangeri kyatakuta butuufu ne maapu y'eggwanga esaana wogisuula oli munnanfuusi nnyo ngumye nkulambire gwate tunayogeranga abali ebukoddomi otufuga otufiirako kiki muzeeyi batuzadde otufuga atuzaala otutwala mwabawaga jjajja kyendabye ekituufu obwongo bwammwe obwo buliko ekikyamu mbwakoledde Uganda ebirungi bingi
era mbu yalina vision eya Uganda mwakafa muwoza vision mwakazirya vision banansi bameka kala abafiira mu Oman vision banansi bameka kati abafiira mu Dubai mwabawoza muzeyi yalina pulani mbabuuza n'amalafa kati nga yukyeko maawo atufuze nnyo mazima nedda atufuze nnyo twenyiyewala nze simanyi nga wammamba wona oba munannoonya nkyabalangira nnyo obukopi pasipooti bwe mba nkikola nkisasula sente era ezitoolebwako omusolo yero bbuuku bwe mba nkikola nkisasula sente era ezitoolebwako omusolo ne mediko bwe mba nkikola mbasasula sente era ezitoolebwako omusolo tiketi y'ennyonyi nze ngigula nkisasula sente era ezitoolebwako omusolo ne ku kisaawe bw'oba olinnya tosasula kiriyalesi naggibwako omusolo obusente bwenkoledde mu bulumyo busindika e Uganda nga mutusala nnyo ensimbi bw'ogamba ozimba ennyumba bino biveemu seminti ayongezeddwa omusolo n'akayumba bw'oba okamaze okateekamu omupangisa era kaggibwako omusolo abo bebamu ku bannayuganda munange naye engeri yatuvuddeyo y'omukyala amanyiddwa nga Kolefemu yassa emikolo gye mu wuba era nga mwana essaawa yonna ku kyala wali wonna teeka ddaali amataali gakole kigalume Novemba December kigenda kuba nga tekitokota sikisaanikire wabula ng'ono yagenze maaso okuba nga ate yeewuunyisa ba social media in-laws nga ne gye buli eno bakyagenda maaso okuba nga ate bamutenda oluvannyuma lw'okuba nga ate abategeezanga gawuni ye bweri ey'ebbeeyi bweri ey'omuwendo mbweriko Google ne wifi kaakati nno bo balindiridde baagala kulaba gawuni eyo efaanana etya bannange eriko wifi ne Google ate nga y'omukyala amanyiddwa nga Brisha Kasha yassa wadde ng'ali Dubai agenda maaso okuba nga ate akikwasaganya mu ngeri emu oba endala ye omukulu amanyiddwa nga Chris Evans Kawese yalaze obwennyamivu bwe yafunye gy'ali oluvannyuma lw'okuba nti munange yakomye kumupostinga bupostinzi mbu n'atabaako ka surprise ke yamukoledde ku mazaalibwa ge kakubeera okuba nga ate amuwa ekirabo era ng'alaga nti mwennyamivu nnyo okusinziira ku competition eri ku ground nkayane muliko Mary Batas kazeno ne Brisha yandisise nga zeri era ngono obonero bonna yamaliriza nga abuyiridane Mary Bata wewawo ye Brisha Kasha yagenze maaso okuba nga atagamba nti mnange abantu tebasiimanze saagala nko Chris Evans naye nga munange twali mu promoting nga ki luyimba lwe Kastanze na playing party yange ebisigadde saagala kumanya kubanga pate yayiseewo nga talina kyakoze eki kyaleese nti omusajja ne baba wakukubambaga mazima olaba titaleese yadde akakeeki naye ate n'asuubira nti ojja kukola ki ojja muyisa nga bw'oyisa Mary Butter ebintu ebyo tolaba nti abanga omuntu nga teyeebeereddeemu ate ekirala Brisha Kasha alina obuzibu nti alina abawagizi bangi ab'ebweru kati nze babeera mu kunkubira kati jjo we baalabye ebyo ebintu bya keeki omuntu n'ankubira ku imo ndowooza nga weeyo Bulaaya nanga nze ndi Kadaama ndi mu kiyumba naye tubuulire oyagala Brisha Kasha oba tomwagala konze lwaki ombuuza nanga ojja kumwagala osaaga emugaa kati byampaka okitegeera Kadaama session esazeewo kwegamba beekuŋŋaanya bakadaama banene batandika okukubira amasimu ojja kumuwasa ojja kuwasa Brisha ojja kuwasa Brisha ebintu si byampaka bannange nolowooza wanalaba ebintu bino nga mwenyolanyola mwemutyo ne Mary Butter tebimunyize anti naye yandireese keeki eyiye keeki ne zibaawo wali bbiri ne kati Mary Butter waatuuse alinga amusinziza obukodyo Mary Butter asinziza Brisha obukodyo anize bwendaba kuba Brisha talina kyeyanyeza olunaku lwonna essimu yange nadde ntunula nga Brisha nga tanyenga kitegeera nagenza olwaba budde buziba nga Butter yakola ki yaleeta ndowooza simu gyogenda okufuna okuva wa Brisha yakuyomba anti era kati aba ayombera bwereere kuba nze nabaddewo era nga ndi ready receiving a cake okuva ewa Brisha Saaki
Lugogo yavumye banange ku fire bebe gagenda maso kwanga tasaba tulabanta omuziki era nga mwana tu ono yasobodde okwanga ate akijjuza abantu kyebadde batasuubira wadde bangi babadde nga boogera fire bebe bamukowa avuma abantu akuba abantu naye munange 10 terikyawamu era omuntu abamu n'abo abakola ki abasigala nga bamwagala so nno gwe ekyo kikuwa ekyokuyiga tobeeraawo ne weekubagiza nti gundi yankyawa oyo waba yakukyawa wali ate akola ki akwagala nga yakufiirako naye nga bambi yagenze maaso kubanga ate asiima abawagizi be nga tayinza kukikkiriza nti bamuyiriddewo omubiri wadde ng'enkuba yatonye emisana naye totobaze ekkubo bagamba nti ffe tujja kugenda era bwe batyo bagenze ne babeera nga ate bakifiiringa apu naye nga abamu ku bo babadde bennyamivu n'ennyambala ye nga bagamba nti ffe twagala fire babe oli ali hot eyatumanyiza okuba nga ate atukunamira bire bitatayi byoyambadde tetubitegeera olunaku olwaleero. Mwebale kunjagala bannange laba eri yonna laba eno yonna mujjuza cricket oval. Oh my God, I would never take you for granted. Thank you so much, this means a lot. Tukwagala mu bukete tetwakusimira mu bukete twakwagala tukunamire tukwagala mu bukete yoyo wini waffe yoyo fire baby waffe yoyo fire baby waffe yoyo original yoyo gwe twagala yo wini waffe yoyo. Hey. Muba baby ba wika yes tutandise n'omukramanyiddwa nga Sega wa Godfrey era nga mwagaliza amazaalibwa amalungi simulala yes Esteri amanyiddwa nga Aneti agamba nti akwagala ebitenkanikera nga akusabira birungi byerere munange akwagaliza amazaalibwa ag'ensuso agalimu ebibala ebirungi ate nga ye maama amanyiddwa nga Jessica okuva Kata agamba nti ayagaliza muwala we amanyiddwa nga Nalukenge Joyce Britain amazaalibwa amalungi akwagala ebitenkanika birthday yali ennaku z'omwezi nga 8 na yera tekitulobera kubanga ate munange tukwagaliza amazaalibwa amalungi baby girl ate ye mukramanyiddwa nga Brian yes bw'atyo naye agamba nti ayagaliza mwana muwala amanyiddwa nga Wene amazaalibwa amalungi happy birthday munange bakwagala ebitenkanika awo nno wetuddira ku mukyala amanyiddwa nga Rita yes birthday ya Rita bagimwagaliza okuva eri kyaliwe amanyiddwa nga Goreti agamba nti leka guno omwaka ogukweyongeddeko gubeere nga munange gwa binonogo nga gwa mikisa myerere joli kubanga asiima nnyo byonna by'omukoleddera nga akwagala bitenkanika mwebale nnyo mwebalire ddala basobola kwanga ate mutambula naffe okuviira ddala gye tutandikidde okutuusa wano gwatanawo kwanga ate osubscribinga genda maaso bere nga ate osubscribinga tuyinawo wali eri RNP kipenzipenzi tukuweereza amawulire era still n'obeera nga omanya ebyo bwe tasobodde kubanga ate ofuna wano bwenkyo ngera kwanga ate mberekereza nsabe Mungu oyo atakuumira mpeera asigale ng'abankuumidde lubeerera mbagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mubeere bulungi mweraba.